nga bwekitutuuseeko ku kyalo kino ekya Ntaawo village, munnaffe oba omukuumaddembe waffe Kossi bwakubiddwa amasasi abateeberezebwa okuba ababbi nga babadde ku pikipiki. nga bwe mwatambula bwe bootulaga nabwatusaamuuka awo erimu banga ne bakola ki oyo afaandanyi tone ne basaasaanamu we basaasaanamu batuwaga buddamu netunoonya ki magazini yali akugala ninti omusirikale yali akutte emundu omusisi n'aguhonze. Baali baagala kumalawo omusajja oyo naye yalina obulamu. Poliisi yali batulekedde titubamalawo ne tubookya omuliro. Twebaza poliisi yasitukiramu n'etatuula olwaleero tulabyeko tebaakola obulumbaganyi abaali baagala otwala obulamu bwa mutuuze munnaffe. Bwe baba nga be baba bamuma mu kitundu tuba basanyuka kubanga baba batugamba be batta n'omusirikale w'ebyenjawulo. Kibi nnyo kuba tutunuulira enkulaakulana egenda mu maaso naye ate ebintu ebyo bwe bibeerawo kitukosa ng'abantu. Bayinza okuba be batta n'okosi waffe wali eri w'Entaawo omusajja ne bamumalira ne bamutta. Naye poliisi nsaba ekole bwe poliisi wetugikubira ejje mangu. Ate poliisi tetuziyiza nnyo ku bantu bano kuba tubali twagala na batta ekyamazima. Baakuba omusajja talina musango talina ati. Ekiseera kino twebaza nnyo poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe biba nga bituuse okusobola okufuna abatemu bano n'okutuka ku leveno nga bwe twawudde embundu baazudde. Kwanji?